Eyiga ng'okulonda kwa ssentebe wa disitulikiti embiranye ebadde wakati wa ssentebe aliko Ezira Gabula ne ssentebe w'ekibiina Ajabu Beeka Walubi ng'ono alondedde ku ssomero lya Buseeyi SDA Primary School era nga wano Gabula afunye obululu 29 ate Walubi n'afuna obululu 811 ng'aweze okumenga Gabula. Mbakobera nti ndi mwetegefu okuweereza Iganga District, okuweereza ekibiina kya NRM, okugema flaga ya NRM. Ku Kasokozo Central wabaddewo akavuyo mu kubala obululu ng'abawagizi ba Gabula balumiriza nti waliwo adde ayagala okukyusa ebivudde mu kulonda abasala ensawo. Walubi aleke Gabula abale obululu bwe baleke kubuzabuza. Walubi nga Walubi alina agent, Gabula alina agent. Gye bigweredde ng'abadde alondesa adduse olwo abalonzi ne basigala mu bwebusami neemagaza. Ssomero lya Kasokoso omusirikale awaliziddwa okuba tiyagasa okukakkanya embeera kyokka ng'ono bamukutte ne bamukunguza paka kabangali ya poliisi ng'amubuuza ekibadde kimukoze olugezigezi okuleeta tiyagasi mu byakalulu. Omusasi waffe waviiridde awo ng'awangudde tamanyiddwa okuva ku mu ddwaliro zooni e Mayuge ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC Haji Ramadhan Walugembe bataasizza akuliddemu ebyokulonda ategerekeseeko eri akasolo okuva ku batuuze abadde baagala okumuwutula nga bamulangirira okwagala okulangira ebivudde mu kulonda eby'ekifere. Kitegerekese akasolo abadde ayagala kuwutulwa abawagizi ba Haji Omar Bongo era badde tebaagala akasolo kutuuzibwa ku mmotoka ya poliisi okukakkana nga abawagizi ba Bongo bagiripidde kibwejjowejo ku poliisi kyokka nga bantu tebawangaddeewo ne bagenda gye babadde balina okugattira obululu ku kitebe kya disitulikiti. Kyokka eno kitegerekese ng'omu ku basirikale akuliddemu banne alagidde obutakkiriza muntu yenna kusala okutuuka ku Council Hall nga n'omusasi waffe David Kibuuka asimatuse okubibwa. Mu kalulu kano Haji Omar Bongo avuganya ne David Zija nga kati balinze Rajabu Lubanga langira ayiseewo oluvannyuma lwabadde mukama we Hussein Waswa okukwatibwa olw'emibyo gy'okulonda. Maze okuba abantu bange aba security buli muntu okuba mu kifo mwateekwa okuba. Ndi kusaba candidate obululu oba tebabusaba balinde kijja okuva mu Talingi Centre. Okuvaako ebuyikwe okulonda tekujjumbiddwa era nga bavuganyiza ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti babadde babiri okuli Ssentongo Salibazitya ne Christopher Kyobe. Ekifo kya mmeeya wa Njero munisipaali abavuganya kuliko kya Zeyasin amanyiddwa nga Sikyalosi era nga emmeeya aliko ssaako David Onyang ne Sheya Ayubu Lubanga ng'ono yaliko ssentebe wa divisioni y'e Wakisi. Ku kyalo Nyenga Central abaddeyo kalumanywera wakati w'abawagizi ba Kyaze n'Abonyang nga tebavudde kwalondesa ku kyalo kino okusooka okulondesa ekifo kya ssentebe wa disitulikiti nga tasomye enkala z'abalonzi kyokka bw'atuuse ku kya mmeeya n'ayagala asome enkalala era abawagizi bwe beekyangidde ne zidde okunywa. Kyokka poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'Enjeru Hussein Mugarura batuuse okuzza embeera mu nteeko. DPC walemereddwa okukakkanya abalonzi ayise Samuel Eyenga akuliddemu okulonda mu kuleta mukono eno n'olutuuse atanze na kunenya Daudi Byakuno abadde akulira okulondesa ku kyalo kino obutagoberera mateeka. Awantu wennyini bawadde tebagidimaketinze nga wabugenda okubeera okulonda badde ku dduuka ku trading center so eyo polling station eyo Nyenje Central tetusobola kutwala ebivuddemu kubanga tebibaddeemu mazima na bwenkanya. Kaddamu akalulu kano emirundi emeka? Akalulu akasoose kabadde wakati ka chairman Erosi 5. Omusajja akwatidde obugundi David ekipande yakwatidde era gundi ekipande Bazitya. RDC w'Enjeru Lydia Karemera ategeeza ng'okulonda mu byalo ebisinga kubadde okw'emirembe. Naye nga ffe ku sayidi ya security bitambudde bulungi tetunabeerawo na mbeera yakwekalakaasa oba yakukuba bikonde.